kale nga tweyongeddeyo mujjukire muno weekend olwa mawulire agavayo ne ga breaking about mutabani wa comedy wa comedy san omuvubuka amanyiddwa nga Sami era ng'ono ye Sam Okoyi era ng'ono munnange yavunga azannya mu kibiina ekimanyiddwa ng'ekya Mighty Family era ng'azannya n'omuvubuka amanyiddwa nga Bobby era bano munnange yavayo n'abuzibwawo oluvannyuma lw'okukola ka video akagowinga so viral ng'ayogerako omukulembeze w'eggwanga n'omukulu amanyiddwa nga Alex Muhangi ebyavayo ne bigambibwa muno kirabika Alex Muhangi alina okuba ng'alina kyamanyi alina okuba alina kyamanyi ku kubuzibwawo kw'omulenzi ono naye munnange kyadda kyona ku lweggulo Sami ono yalabiseeko eri MC Kapale bulijjo gwe bagamba muno yamukweka era ne bakola ka video era nga eyazuuliddwa nga bamaze omusalako enviiri era nga bazikeka ejjuliro era ng'asigaza just twabiyitanga kimemeya bigooli twabiyitanga bigooli nga byasigaza omukulu ono Sami olunaku lwali tumunoonyezaako ogezaako tunnyonnyola eyo gy'abadde kyekibaddeyo baali bamukwatirawa Alex Muhangi alina does he have anything to do with this okitegedde bunyo oba talina ye ebyogamba muno Kapale yali yamukweka abyogerako ki and a lot of things betogedde naye nagezaako okuba nga abinnyonnyola ekimu ku kyatunyonnyodde atugambye yasoose kwetondera President Yoweri Kaguta Museveni neyetondera bannayuganda then nasembeyo nga yetondera Alex Muhangi okumusonyiwa okuleetera abantu okulowooza mbuno ye yali yalina he had something to do with okuwambibwa kwe n'agamba ekyo si kituufu n'ayiwa n'obubaka eri abazadde mwena abalina abaana abavayo ne bayogera ebigambo eby'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo egya Facebook oba emikutu gye bayita mugattabantu okitegedde ayogedde ebintu binyo binjagala okuba nga kutuusaako Sami ono mujjukire muno abadde nga agenda nnyo ku comedy store ne mukwano gwe amanyiddwa nga Bobby mu kibiina kye ekya Mighty Family era nga bakolayo buli lwakuna n'okulaba ate muno bafunayoko kasente naye oluvannyuma lw'okuvayo MC Kapale n'alumiriza omukulu amanyiddwa nga Alex Muhangi okufuna sente z'aba comedian government ze yateekawo olutalawo lwabadde era embiranye bwe yabadde era munnange Sami ono mpaka lunaku lw'eggulo we yavuddeyo n'alabika era kati munnange tugenda kuba tumukutuusaako mu interview yaffe gye tukoze naye ageze kutunyonnyola bamukubye ani yamusazeeko enviiri ruumu gye yabadde amanyiyo abamutwala bamugambye ki era lwaki mu byayogera asinga kuba nga yetondera President Yoweri Kaguta Museveni n'okwetondera Alex Muhangi lwaki kyasinga okuba nga ayogera twamufunye kamu batuuseeko ate bwe tukomawo tugenda amala mangi nnyo wano wenyini ku Celeb Jazz tovaawo kyoyinza okukola kikimu gwatwabira ku mutimbagano subscribe if you're watching us live on Facebook and on YouTube just like our page on Facebook that is King Smith ate ne wano ku YouTube just subscribe on our channel bagiyita Celeb Jazz with King Smith tovaawo twagala otubulire ki ekyaliwo okuva lwe bagamba nti wabula paka kati we walabikidde ekyaliwo ebisinga ebingi ku ebyo ensonga nazikwasiza looya wange mpozi kyemwagala okutegeera mbeera ki gyendimu ng'atali munabyabufuzi wabula nga comedian sikyo ensonga kintuufu okubulako okubaddewo mu mawulire Sami yabuzibwawo oluvannyuma lw'okukola ka vidiyo nga omukulembeze w'eggwanga ensonga eyo bannayuganda amazima bagamanyi bino tebiriimu nti kinti oba ki embeera gye tulimu gimanyi naye nze kyembadde nsaba ku kintuuseeko nenfuna chance nenfuna abampositinga amaanyi g'abantu ne gabaawo nensobola okubaako nga wendiko naye kati mulowooze ku abo abantu be batamanyi abakwatibwa buli lunaku ababulwa okitegeera ku byantuukako nga nze amazima mugamanyi naye olowooza mugenda kufuna ki omuwagizi bw'ogamba amazima tugamanyi omuwagizi otayinza kutegeera omuwagizi yalaba kifaananyi nga bagamba Frisani ayagala amanye wabula otya era bakusanga olyoka obule muganda wange bino ebintu okuleeta amazima direct temugenda agazannya nga womanyi nti twagala nnyo bye batugambye tetwagala kufuna amazima matuufu e Uganda ekiwulira kyovula bimabegako baabagamba nti Honorable Kyagulanyi yagenda mu loogi nga mbi n'akoma wasule mu mmotoka ne mukikkiriza nti kati emmotoka gyasiiba alinyirira yalimbyo singa loogi ne babagamba amasasi 20 gawandagala ne gatta bannayuganda
gaali mu kibbo ng'omujaasaddusa madduse ne gawandagala mwagala nnyo manye ebyo babagambye bimwagala okuwulira kitegeeza naye nze Sam mu mbeera gye nayisiddwamu ndi Munnayuganda nakoze vidiyo eyeetondera abo bekyakosa saaba abali ku sayidi yange bwe kiba kyakosa ng'oli sayidi ya mukama wange Alex Muhangi gwe neetondedde era vidiyo ezo nazitadde ku mukutu gwange ogwa TikTok kwe nateeka eyandeetera obuzibu nenteeka ne ku Facebook ya Okanya Sam seyadda Mighty Family kuba ekintu mba kikola nga Mighty Family kyandizingiddemu Robert Obaani era ku YouTube yange baataddeyo kugamba nti eno yaleeta obuzibu Alex simubanjangako ng'omwana mwegomba simulinaako buzibu newankubira essimu mpulira ng'obaani ankubidde mu bantu bempa ekitiibwa Alex yafudde Mighty Family kyeri era Alex abadde akola bugundi ng'atuwa akasente akatubeezaawo okiwulira siina buzibu apartment eno gy'olaba ne landirodde wange andaba ngisasula akakadde kamu buli mwezi akakasa mangi omwezi guno gwembuze wiiki emu sijja manja naye naawulira nti bankanze nkoye abasirikale ewange va ku nju zange Robi asula ku apartment eno gyawansize kuyawa buli gundi ngisasula emitwalo 5 mwezi landirodde wange okakasa omanja ntuuka okwekweka ntuuka okulya mu Alex oluko wa Comedy School Alex yankubira essimu olwa vidiyo bingi n'ebyesitaapositinga nga Alex abyogedde nange naye ng'omuntu neebuuzaako ku bannange ne baŋŋamba buli kisimu ekkubirwa girikoodinga ogimpe for security okiwulira era amasimu ge namuwa ebizibu owantuukako bye sitasobola kudda nenti nnyumye kuba nina bwe nabikwasiza agenda obirondoola naawe newe mbibabuulira kati era mugenda kufundikira mu kyabinoonyereza ngera ukiri ani yapostinga audio ngo recording Alex Alex Muhangi kuba Alex yagamba yakubira essimu ngakuga nti munnaye kyokuma omukulembeze w'eggwanga si ye solution gwasalawo mu recording era Alex yakubira essimu n'angamba ebintu bingi nga ngamba okugyayo ki nga ngamba okugyayo vidiyo zange owulira nga ngamba okugyayo vidiyo zaize nakoze okiwulira kati luvannyuma nnyo nembuuka ne mu recording ngeri wesitabeera na Robi owulira ate n'emikutu abagivuga balala nendikodinga kawodi yako nekasindika muganda wange Robi ne mugamba owulidde Alex waayogedde olaba atukubidde bwati vidiyo tuzijjeyo Robi n'aŋŋamba vidiyo ezatambudde tuzijjeyo tutya owulira nga waŋŋamba nemuga ate obuzibu TikTok edduka nnyo nze njagala nnyo essimu obudde bwa TikTok ennyumira nnyo kwembeera okitegeera ngenda okukebera nga vidiyo eri mu gundi nnyingi nga sikyalina wendijja Alex ne mugaa tekikyasoboka nenfuna essimu ng'eriko ennamba nga 5 ng'enkubiro nembuuza eyo ssimu ki omusajja omulala n'aŋŋamba ddala genda oggyeyo vidiyo okitegeere kati ebyantuukako bwenti wenda Alex yali emabega n'ebyakutuukako si yabiri emabega naye yandawula kati abantu kye banenyamba omupositinga nze okupositinga omuntu ankanze ye tteeka ki erigaana omuntu kale wemba ntiddemu oba ntidde kintu ki tteeka ki erigaana omuntu okwekengera bigambo ki bye yakozesa ebyakkangakanga otuuka omupositinga yaŋŋamba ekirikuwo ng'omwana ng'ambuulira ekigenda mu maaso kye nnina okukola owulira kabibe nga bingi oba bitya yali abikozesanga muzadde nga ŋŋamba naye nange nali nina osigala ku kyendiko sigenda kugamba nti okuva bayimiriza ebintu bino Comedy Alex Muhangi Comedy yali alina kyatuwadde bwe tumala linnya ku stage ye n'atusasula tumala kola kitegeeza talenti yange mala gimutwalira golooza Alex alina kyanjagaza ng'ogyeko Comedy avaamu nga wantijjisa bwati tatijjisangako balala era teri bagenda kujja nga nze abatijjisa Alex agamba ekintu kino kyali kipange oba mwatandikira mu gulupu y'abakomedian ne musindika audio kati mwe mwagala kuwulira okiwulira ate nga mwabandi tuyambi amativi yensonga tuleso tuwulira amazima kuba yagamba mwe nga mukwataganye n'omukulu MC Kapale mwagamba mugenda kukola n'ebiriwo mubimanyi era ffe abakipanga ne tumugamba kati ddamu okubira essimu mu recording
yensonga lwaki mwa recording esimu yenga mwagala mu mukyayisa abantu muvumya nsonga kifatu inako obuzibu omulage nti oyina show ya Mwanje gye wali olabyeko nga tatutimbye okuva omwaka guli gwonna naguno okuva gwatandika nga akola silent comedy biki silent comedy waliwo omwaka gwe yali atatutimbye waliwo omwaka gwe yali atumye platform omanyi Mwanje gyatusuusiza nga n'ennyonyi gye twali tulinnye ey'emmeni yali agitufumidde kiki yali atukoze ebintu mubijjemu bino baŋŋambye bannange obulamu bw'abantu busaanawo mulimu gundi musimanyi baŋŋambye gundi musimanyi ayiiya kino nze kyembadde nsaba webanga stand ng'ekibiina ekirwanira eddembe ly'obuntu weekiri okiwulira nga weekiri mu Uganda tugende ku buli kkomera nga teri baana be basibye nga tebamanyi bwe bagenda kuvaayo tebamanyi ddi baabasalira ddi tebamanyi na misango gy'abasibisa bwe batajjayo abaana basukka mu buli oba abaana 55 ku buli poliisi babadde bakusibidde ku poliisi kyo bamukomera ki ebyo ebyekkomera ng'ekkomera nina omuntu agenda obikwasaganya okiwulira era agenda kujja ababuulire wabula ekisembayo ze kyensaba oyo ali yalowooza nti stand ajja nkwate kuba kati okuva we natuuse waka sinafuna ku treatment yonna neewulira bubi nfuka bubi ontwale mu ddwaliro kwe kennyini ogyeyo empapula ndabika ntya nfaanana ntya nga bamaze okukola medical check-up ojja okole ki ogirage abantu lwaki weetondedde gavumenti bwe kaba kati kabadde kabadde lwaki netondedde gavumenti president gwewavuma lwaki wamwetondedde bwe kaba kati kabadde kabadde namwetondedde okusanyusa abo kye banyiza kuba nze ndi mukolera bantu saatondedde Museveni waliwo abasanyuse nga netondedde Museveni waliyo ate abanyize ne bagamba omanyi be bamenye waliyo abasanyuse nga badde bamugoberera okiwulira naye nga babadde bafaani bange beneetondedde bo bakirabye bubi okwekengera musango ng'omuntu yenna naye nga amazima mugamanyi kati omwana abadde ali eyo ng'amanyi Mighty Family enviiri zaffe za Lwedi eno bulandi gibuuze Dakisikateera okuuma enviiri okuba Lwedi ne tinti wa Lwedi taliyo buli wiiki oyina omumeekinga yebadde bulandi yaffe nagezaako kyusa abo biviiri wano bintu ne tubikyusa abantu be batuvuma ne nga batumanyi ndabika bwe nti ntunula bwe nti mbu yabadde stand maama wange wakaabye kanyimirire wano Yudaya Nakalanzi oli Kayunga wakaabye nnyo mu mbeera eyo naye kyenyinza okugamba maama gw'oli akukambi ndi mukaaba kubanza okaabira nze nina n'abasobola okunnwanirirako naye waliwo abazadde nga we wagenda muleba n'onzaala nga bakaaba tebalaba baana baabwe maama stopping okukaaba bino tebikyali byamawulire tebikyali byaki tulina okwebereramu kigenda mu maaso ng'ensi tekimanyi nze maama wange n'abamumanyi wabadde alowooza nti eno sitaani maama wange atunuulidde nze mwana we nze alinga bbaawe omwana gwe nnina nze taata nze maama owulira kati buli kyenkola kyafekitinga famire yange temumanyi byempiseemu temumanyi byendowooza ayinza okuddayo mu nzire ku kaliya yange musimanyi badde sitandi mukakasa kati ebiri mu ggwanga mubifudde sitandi bwe bati bwe batta abantu mu sitandi Kapala ekintu kinaakirimu Kapala Kapala alina kibaamu alina okubaawo namuntu omulala ng'omuntu alumirira eggwanga Kapala yakasooka ovaayo okwogera ku gavumenti awo oba okola amawulire mwakasookola amawulire ga Kapala nga ayogera ku bintu ebiri mu ggwanga lwaki abantu bagamba nti yabadde stand olw'ensonga bagamba bye wayogera si bye bisinga bye bavumye president lwaki bajja ku nsonga ki lwaki gwoba okwatibwa kyebeebuuza lwaki gwani akwatibwa ku olw'okuba oyogedde ku president w'eggwanga bangi babimuvumye naye nga tebabakwatanga lwaki si bingi odiyo ya Mwanje nga ndabula nti osusseewo lwaki nasusseewo ayinza oba yali asatuwalinga comedy store nze asinga Dokita Tyo okuvulungutana ku sitoojo ng'ayogera ku byobufuzi nze amusinga guno omulembe gw'abavubuka ekyomuvubuka kiwulikika nedda webanga sitandi kale bawambe bebekulu akeere ng'amiisinga osome ku komenti z'abantu osome ku zaani saawa zino bawambe Ronald Mayinja webanga sitandi ensi yeebuuza lwaki Muhanji yamaze kuteekawo pressure kugenda ku poliisi lwa watandika okuyiga n'olyoka olabika kyenyinza obagamba amazima kyembagaye nti mugamanya amazima kati mwagala wulira abalina emmundu abalina biki kati nze agamba nze
komediyani wo gwobadde olaajanira ku kitimba nze agamba kino kyondabako kati maanyi g'abantu kyenyinza okugamba gwe va mu ebyo va mu kwewuddiisa va mu byaki nze agamba gano maanyi g'abantu ate mwebale nnyo abataddeko hashtag mwebale nnyo mwebalire ddala ebisigadde mulinza obutaddayo ate kukiraba mu mbeera eno ne mukiraba mu mbeera endala naye nga bwekiri ayeeyita nti ali eyayagala omanya amazima na buli kimu obulamu bwe nga binajja biragibwe mu ttivi z'eggwanga nga tebagenda kunnyigira eyo bajje bazintunuzeemu ensi yonna nkibawo. olina olutalo ne Muhanji? Siina lutalo ne Alex Muhanji era nkwetondera taata wemba nga nina we nakusobeza nga kyanyiza emirimu gyo nange nabadde ku bulamu bwange ku famire yange nga wankubira essimu n'oŋŋamba Bobi Wine alwanirira bibye mwesonyiwe kati nange nwanirira byange nga wonninda ku stage ne mmala okukola nompa eyo bizinesi ndeeta comedy lwa talenti yange gye wansiimako taata wonna abo nziziza ku stage yo neyanza owulira kubeera etaani mwateesaako okuvuma omukulembeze w'eggwanga? kale twatumulanga ki mwene Kapale tumulanga ki twali tumuvumye nti asobole okubayita mufune ssente naye okakasa akyazirimu okakasa akyazirimu azirina kuba ye pulezidenti eŋŋamba zayitira abantu okakasa akyazirimu bitiriivu nnyo kati nno tebabalimba waba nga ate muzeeyi amala gaba ssente nga bamaze muvuma senga omanyi abantu abaavu omuggo gusinga okuyimira aliwo ekalakasa ovume Museveni ne bakuttira omuntu ne basiba omuntu ne bakugalira mu nju nga tokola kisinga omuggo kisinga okwesitunuzaamu essimu ovume Museveni akuyita akuwa essente mboloza senga twali bakupanga tumuvume senga tetuli bulungi senga abadongo tetukola muve mu ebyo bimwagala okuwulira mu mitima muwulire abantu bye babagamba. Alex Muhanji sikulinaako buzibu taata era nkwetondedde mba nakosezza omulimu gwo naye nange nabadde nnwanirira byange nange neebeereramu tekiina mbeera yonna wekikwatirako kyenyinza okugamba kwenti wendi era nakomyewo ebisigadde n'ebyantuuseeko looya wange babimukwasiza agenda bikwasirira.